gy'olaba ensalo ye Ishaha eyawula Uganda n'eggwanga lya Congo esangibwa mu disitulikiti e Kanungu nga bwe okuba ku nsalo endala zonna nawo n'emirimu gyatintanga olw'ebyamaguzi n'abantu abasalanga okuva ku ludda lwa Congo mpozzi n'okuva eno okudda e Congo. Kyokka mu kiseera kino bw'otuuka ku nsalo eno kikuggwako anti embeera ey'akasirise yeekwaniriza. Mu kiseera kye tumazeewo tetulina mmotoka yonna gye tulabyeko mpozzi boodabooda ng'emu oba bbiri. Agamu ku maduuka n'ebifo ebirala kati biwummulirwamu nsolo z'awaka ng'embuzi. Amaduuka ebifo ebisulwamu ssaako ne woteeri abantu mwe baaliranga ebisinga biggale. Abamu ku basuubuzi betwogeddeko nabo beekokkola embeera kubanga tebakyalaba yadde ku bakasitoma. We have taken 2 years and the way you see we have no customers, we have no way for transporting goods, so surely we are not good at all. Business hano ekemerera business tukyakora gita abashubuzi ba hano bona abweshonga y'urutaro rwa Congo n'umuhanda titwe n'umuhanda gura rugano kuza Kasese bena ntine cyo kwantse batusitame amwe tukazo mu gyaro. Abamu tukitegedde nti badda mu byakulima okusobola okuyimirizaawo mu maka gaabwe. Atwala poliisi ku nsalo eno Isaac Odong atubuulidde nti embeera eno okusinga yava ku kuggala nsalo eno olw'abayeekera ddala ba M23 abaali bezizza ebitundu ebinaanye ensalo eno ku ludda lwa Congo. Been taxing these truck drivers who could cross through, taking their goods to either Kinshasa or Goma. They could use that money to finance their what? What they had to do was to close the border so that those people can fail to get access to what? The revenue. N'abanoonyiboobubudamu abaali bakozesa ensalo eno okuddukira mu Uganda baatuuka ne bakoma olw'ejjira l'omukago West Africa eryasula mu bitundu awaali abayeekera okusobola okubaziyiza okusala ensalo. When they crossed, actually I can just say there is totally little numbers of people crossing. Tukitegedde nti mmotoka z'ebyamaguzi ezaali zikozesa ensalo eno kati ziyita ku nsalo y'ekyanika mu disitulikiti y'e Kisoro. They again moved towards these ends. That's why now the trucks also shifted to Chanika and Impondwe. Bw'ataba kituuka mu bwangu ttawuni eno yakweyongera okufuuka amatongo kubanga kati emirimu gyonna gyazingama era nga tewakyali kigenda mu maaso.